Yes, mbalamusizaako mikwano gyange mwenna gye musinza okuba nga mutuuliza mutegeeza nti mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo ga Yugi Update TV. Mwenna abatuuninga in Yugi Update TV bategeeza nti nno mukola ekyensuso, mukola ekyamaanyi nnyo. Bw'otandika kuba ng'osubscribinga kutegeeza nti nno mukwano gwange genda maaso n'okuba ng'osubscribinga, sharinga, commentinga, baganda bange bali e Bulaaya mbaanirizaako nnyo. Kaakati nawuliddeko ebigambo ebigambibwa okuva Mpuuga we yaggulawo ekibiina. Okimanyi nti omwami ono yaggulawo ekibiina naye akyetwalira ng'omuntu akyali mu kibiina kya National Unity Platform. Twagala okulabula Mpuuga wabanga yagguddewo ekibiina agende mu maaso ne agenda z'ekibiina ze ave ku agenda z'ekibiina kya Nuupu, kubanga kati wano mu Nuupu twagala omutegeeza nti nno tufokasinze ku bintu ebikola ki ebigenda okuba nga bikulaakulanya eggwanga. Mpuuga yabadde aggulawo ekibiina kye ekipya ng'akironkinga yalagiddewo bw'atu nti ye agenda ye newankubadde ayinza oba teyakyogedde, agenda ye si yakulaakulanya Uganda, si yakutwala ggwanga mu maaso, wabula yalaze nti nno ali mu kulwanyisa kibiina kya National Unity Platform saako n'omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Singa agenda ebadde yakutwala ggwanga mu maaso, lwaki mulabe wammwe tabeera omu? Gwawuliddeko ku lunaku lw'okulonkinga nga atandinga against Mwami Yoweri Kaguta Museveni era yatandiriza against ekibiina kya National Unity Platform. So kati kyenjagala obategeeza nti ekibiina kino ekya Mpuuga kye yagguddewo ekipya, agenda zaakyo ne missoni zaakyo kikutaakinga Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga tekiira mulamwa. So saagala abantu bakifokasingeko nnyo, mukiwe fokasi, mukiwe obudde. Tekibamalira budde kubanga kyo olunaku lwe kyagguddewo kyamaze dda okulaga side n'ebigendererwa byekyagala okutambuza agenda ne principles z'ekibiina kyabwe ekyayise Democratic Alliance. Omukwano gwange ali eyampuliriza kakati wano wenjagala ojje omukwano gwange mu comment section. Lwaki olowooza bannabyabufuzi abamaze emyaka nga beekungulungudde mu kisaawe eky'ebyobufuzi, lwaki olowooza bagudde nnyo ku mulundi guno okuva ebaaleetawo ekibiina kya National Unity Platform, okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu we yajja naggulawo ekibiina kino? Lwaki olowooza abakulembeze bonna be twali twesize, be twali tuyinamu essuubi, lwaki beexposingibwa ng'ate be bamu ku batalina wadde kigendererwa kya kutwala ggwanga mu maaso okuggyako okwekkusa embuto zaabwe? Ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bonna be yalikulutinze wabawulidde. Abedi Bwanika mu kuwa statement ze era yavuddeyo ng'alumbagana kibiina kya National Unity Platform ng'ebawagira ebisiyaga. Abantu bawagira ebisiyaga baga nti bawagira ebisiyaga bonna bafumbo. Ate kino njagala okitangaaza, Robert Kyagulanyi Ssentamu obutanyiga ku nsonga ya bisiyaga. Obanga oyina omuntu ng'omanyi nti no yagenda okuyambako okukyusa oba ku bigendererwa byo, osobola okutambula wamu naye naye ng'ebikola by'ayagala tobitadde mu nkola. Y'ensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu asirika ku nsonga eno ey'ebisiyaga, kubanga akimanyi ng'anaaleeta demokulasiya mu ggwanga Uganda. Jjukira bano abasajja basapootinga nnyo ebisiyaga, talina kubeera ng'ali so critical ku mbeera zaabwe, ku characters zaabwe, ku habiti yaabwe nga bwe bakitwala, kubanga tulina essuubi nti nno okutuuka ku ntikko tetusobola kutuukayo nga tuli ffekka, twetaagako obuyambi. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza. So mwabadde balowooza nti nno temugenda kukozesa ensonga ya homosexuality okuba nga mukuba ekibiina kya National Unity Platform saako ne Robert Kyagulanyi Ssentamu wansi, then mbasaasidde mmwe mikwano gyange abali yabampuliriza. Nkutegeeza obadde muwuliriza mulungi, jangu mu comment section, jangu liking, jangu sharing. Kwatandika kuba ng'osubscribinga kubiriza ojje osubscribing otangaaze eggwanga ebigenda mu maaso. Jangu mu comment section. Baganda bange mbagala nnyo, temuva ku Yugi Updates TV.